po jako akawuwo. Nange tuli basanyufu nnyo olunaku lwa leero ffe nga baloya b'omwami Musisi Edward. Tuvudde wala mu nsonga zino banayo nnyo gye tuvudde Wakiso. Ndowooza mubadde mulaba nga tulwana batutwala tulemedde ku mazima naye okutwaliza awamu Mukama abadde mulungi gye tuli. Omusango tuguwangudde, mwami Pada ava mu ntebe, ofiisi ye egenda ggalwa, stamp tugitwala. Kituufu omusango guwedde. Abalungi batono naye nga gye bali. Nze neeyanzizza nnyo okulaba omulamuzi Justice Sekaana ng'asala amazima bwe gati. Pada apapadde n'apapala ne yeekwata ku bisubi paka mu buli ngeri yonna ebisubi webikutuse ennyanja n'emutwala. Era njagala okwebaza ne balooya bange ababaddewo ku lwaffe, njagala okwebagaza abawagizi bange bonna ababaddewo abagumidde ebintu byonna okuvuma n'ebirala byonna nti mugume akaseera ketusigazza kano katono tukolere abantu. Tusonyiwe abantu bye batukoze, tugende tubakolere kye baagala n'oluvannyuma omupiira guwedde. Tumaze emyaka 92 tuli mu bintu bino ne tusibwa RDC n'akola vuluguwe nga bw'ayagala naye saawa ino ffe tuli ku ntikko. Nebaza abatuuze b'omu Kikaya mwenna mwebale nnyo mwebalire ddala basobodde okubeera abagumiikiriza ne mugumiikiriza ebivumo ne muvumwa. Bwe muba muvumiddwa ekyo Mukama olutalo tululinyeeko, kale mwenna tubayita, mwenna mujje, mwenna muddeeka tusobole okukolera awamu. Ebyo mubadde mubuzaabuzibwa kati era ndoza mukirabye ekituufu wawe kituuse musi kati yekyamaani wammwe ow'ekitundu era yasazeewo okubanga abakolera. Abo bonna bali bakoze ensobi ne mubanga muvuma muyomba mukola ki mwogere byonna binagasyanga mubadde mwagala tubasonyiye. Ndi musanyufu mu ngeri emu oba endala kubanga omanya demokrasi mu nsi muno mwali, naye ekikulu kiri nti Bulenga Kikaaya amazima gavuddeyo era tugende n'ekyo kyetufunye olwaleero, naye nga nsaba ekintu kimu, tubeere nga tugenda mu maaso, tetujja kutambula nga tudda mabega. Era